yayimba nti ayi Katonda waffe ye yateekawo musenze kati musenze yamusenze paka bukomere. Lwaki obusengulira abantu nga tebajja mu kyalo yangaanya okwesalirawo tumusalirawo sasa watu okuba wali endige eri mu inbox yo ngeri eti jikiremu oyogera ki ku nsonga eyo nga tutundaba mwabagitandise mugimalirize wabasazewo tugimalirize Reina Nawulana tugenda kukola ekitabangawo tugenda kufuna omukazi yenna gye tugenda omujja oba wabwebwa gwanga lino baki tumulete ku kanisa yo twagaza ekigambo eki nzikiriza okufumbira omukyala Mawulana newendi gwe baleese olw'ebintu byebayambaire kuba tugenda wa mukimu twakikozeewo tugenda twalayo ebintu ewaabwe omuwala tukugambe tukutwale wantu awa pasita Bugenda ate muwala gwe tujja oluzogana ne pasita ndoza bulijjo Katonda alinze mmujje mu muleezi nokusaba baana bange my brothers to stay out of trouble. You are very talented people. Yeah. We love you and you fight. You fight. I love you so much. So try your best to make sure that you stay out of trouble. What say you? Pastor, that means tulina baatisi twagala tugambireko nga bwe pastor. Oba tugambireko kisusi osinde bugintalo Oli Muganda. tulina kye tulaba mu maaso abantu babiri balina ekintu kye bagenda okukola omanyi eggwanga kasita vegetation yeggwaawo tusobola okuvirako eno ye buddo eno ye buddo SS wulira buddo SS buddo SS kutuusako concert luva okwaya fe buddo live music concert ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoola mujja muwagire kwaya yammwe buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Budo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakola b'ompwati Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714 14 number 1 nagana okutegeezaako nayagala nemekuwa option I knew when nagamba pastor nsaba kuddamu mukayimba bano wali tuddawo ng'olina ebirowoozo nga mitwalo nga toyagala kunyiiza ate nga toyagala kolaki bakayimba nene tutunula mu kabwayiroko kati ogamba mukozese temulwanga pastor kamulekerewo wayiro kibiramu temunnanga omwana teyaŋŋambi naye bakugamba walina
Yeah. So basawo nakozesa oluyimba lw'omukulu ono naye olwaleero ansonyiye pasayira kunsonyiya tonansonyiwa naye Sikunyigirangako. I just wanted to clarify until I wasn't part of. and I want to tell people Yes, that is part. I was receiving calls, people nga nti twatanyiza oddemu oluyimba lwange ate oluddemu ng'oyombesa ki. and nabo bafuna calling n'oyimba oluyimba olwo nkolerayo ekyewunyo nsabayo ekyalo because oluyimba olwo lulina amafuta kati mwoyo ye yakukako nange yanzikira endaba. But congrats, at least wakola show n'enyuma. naye Congratulations. Lwamuleetedde obusi. Naye mbabanja ekimu ekya-10 waki. akava mukomera Lwamuleetedde Wakava obusi. mukomera. Wakoze. Yagira oluyimba lwo. tomunyonjera Oluyimba lwo wamala oluyimba. Usubobale toshimanyi kyoba musika. Omuswenguziika ku kyaki n'asana. Nakusatu abadde luzira. Yayimba. Ebyaddala. Computer misuse. Wali we yayimba nti ayi Katonda waffe. Ye yateekawo musenze. Kati musenze yamusenze mpaka mukomere. nedda tebiri biyimba pasita sibya biyimba naye era manye Uganda solo sikosobola obutasiba naye Abava nakuddeyo mukomera baba naaza ebiragalagala kwe tufukamira. apasa tofukamisa Wakujimirira. Kazi oli Gamba musiraamu. nti mbadde mukomera Oli musiraamu. Naye omusiraamu wafukamira. afukamira Kale muswala ne bwe tuyimirira awulira. Tukusabira tukunaaza mu musaayi gwa Yesu Kristo. lidako pasita bannange musayi mulala Ewalala bannabbi. Naye gwe toyagala kusonyiira. Oli Musiraamu. Musayi bwa Katonda. gwakatonda ye gwakatonda soyesu Okay, dear Lord, we pray. Remember the one come off. Amen. ejjagala okusembayo ensonga zange esooka webale kubeera freestyle webale kubeera artist and at the same time a pastor because nkwagala nnyo down to earth era bwe nagenda mu parliament kyengenda okusooka kino nkyogera ndi wano bwe nnyingira parliament 2026 pastor ku bibiri bye bampa olinako miliyoni ezi kino kyokyera miliyoni bbiri lwaluyimba lwo secondly akasembayo ono kyamusibya Abalimba basobola ekyalo bamusibya bisiraba abakazi Bakusibidde. ebyange byawe we have plenty of women tukwagira omuntu waffe tumale because anytime Pasa abantu batubuuza bagamumwogerako ne mugende n'endiga ezo zasumba ne mubulamu era gwakola ki anze nina sister wange nawe weewolereza nogaagu wali yagala yakola ki yagenda ofunayo omulala ate pasita kati olikubi ne mugende osobola ofuuka nogaa kati nowasendiga bbiri omulundi ate era waliwo abaana nga bali mu industry gyalimu nga bali ready for example I have two artists Tuli ku interview, tuli ku comment. tukubuuliranga batajja bannokati Ndabanga abali ku stage. twogeramu kati ng'abasajja ku basajja what is the problem with Nina Rose? Nina Rose tasobola Nina Rose tasobola Okay, what is the problem with Grace Khan? Bwe musiraamu lwaki obusengurira abantu nga tebajja mu kyalo yangaanye okwesalirawo tumusalirawo agaanye sasa wateeka okuba wali endiga eri mu inbox yo ng'eri eti giddiremu oyogera ki ku nsonga eyo nga tutundaba Mwabagitandise mugimalirize. sobasawo ne bajja bwabasajjawo tugimalirize Reynald Mawulana tugenda kukola ekitabangawo tugenda kufuna omukazi yenna gye tugenda omujja oba wabwebwa ggwanga lino baki tumulete ku kanisa ye tetugenda ku kanisa twagaza ekigambo eki nzikiriza okufumbira omukyala Mawulana ne Reid gwe baleese olw'ebintu bye olw'ebintu byebamperedde kuba tugenda wa mukimu twakikozeeyo tugenda twalayo ebintu ewaabwe muwala tukugambe tukutwale wantu awo wa pasita Bugende ate muwala gwe tujja obuzoga ne pasita Tweyanziza. Neyanziza nnyo. wakikomentinako ekyo Ndoza bulijjo Katonda alinze mmwe mujje mu mulembe. Nga neyanziza nnyo okugenda okuzaayo. N'okusaba baana bange, my brothers, to stay out of trouble. You are very talented people. Yeah. We love you. I'm your fans. And I
I love you so much. So try your best to make sure that you stay out of trouble. What say you? Pastor na bichara tuina ba artist twagala tugambire nga pastor. Oba tugambire ko kisusi. Osinde bidini tawe. Yabani. Uli Muganda. Tulina kye tulaba mu maaso abantu babiri balina ekintu kye bagenda okukola. Omanyi eggwanga kasita vegetation yeggwaawo kisobola okuviirako ekyeya. Endya alien skin n'amooto malamuzi gye balyamu akakoola bagenda kulya vegetation bakimale. So yogerako nabo. Alien skin yapangisiza ennyingo ekase. Naye ensonga yakakoola sisaayo tugimanyi. By the way, I've never met anyone. Well, you need to. But I love to meet you. I love the fact that he's very talented. Nalimo supermarket nga tulina byetugula nempulira omutonga agati mwana gwe wantama nalagamba olimba luvuga tolina kyewakola just wanta ekintu ekyo kyansesa nnyo and I think that was my first time. Isn't that highly? That's very creative. No, alien skin. You pastor and big guys. Ogatemu wa yeri bidibidi. Gatuyimba Yesu. Uyimba Yesu. Ne pastor ogenda ku stage akamanyikira ku stage ndiramu hayaka ekifo kiri. Kamuyimbire mu kubaka bakagala njale byenge kakube mu kakube. Kayimbe Nina kuyimbira moyo. Nakusisikana Wendala Yuberika Yo! Yakakwatira mukomera we bamusiba. Muyimbire verse sembayo. Yalina ekifo Ajimanyi. Wanyo moyo we. Nimira moyo. Uyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukakkanye mwanike emikono waggulu omusabe akusumulule pasita kyesibokwamakanti batumayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita omwoyo naffe tulabe tutunyiga twogera kubanga ne batumayo teyasirika and that's why we okiwanga ayitawo tubasobola tusirika tosirika batulimaayo tukijja mu kayunga batulimayo teyasirika bwe Basabira n'okulokoka. Mulina okulokoka bonna. Era buli lwebitukako nga mwebuzanga. But thank you so much for being our friend. Osiibula. Togenda okulokoka. Fetwala kupenda okusiraamu. Okusiraamu oli Amina. Basadde tutule mutuliemu nayo kalangi wakubirako netaita mwegadde kumpayiriza poliisi bakyagenda baleka ddala pasita banzijeko kukyalo naye nga mbadde president to you because you are superstar. Of course you can't say tosobola gamba amine buli muntu ali mukubo the road to success eddwaliro lijjaku kamera lijjaku okunagako amin police but do your best to stay out of trouble. Tekitegeeza nti kyusa ebirowoozo byobapaki but do your best because mwe we muli mabega mwali abantu abalanga obanga emiliyoni ebegomba so nsaba you try to start get down to the trial teri nomwate but I want to tell this to abantu abajja okukwata kati that you say come to me kati amudu but dangerous sijakabya kukwata ebyumba ndika amakuba kati nkanga bukati